abalimu emisaayi eminalwanda abazaaliddwa ku ttaka lya Buganda tubategeeze nti eri babayita baleera ekigambo buleera oli yakuba ne simu atubuulira nti ye mwana omunyando gw'abazadde muntu omulala kugamba omuntu omulala atali munyalwanda era eri babayita baleera naye ng'ate e Buganda newaba omwannyoko nga yazaala munalwanda omwana omuyita mwana. Tulina okulaba nga tusomesa abaana abo baleme bakozesa nsobi, baleme kukozesa Baganda nsobi. Abalungi abatuwuliriza ngenda kubazayo katono wa muganda wange Mutabaazi nga tusemberedde ku nkomero ya programu yaffe Buganda etambulira wakati mu masalambwa. Twebaza abakubi b'amasimu abatulaze amasalambwa ago n'okwongera okutuzaayo nti tulina okuddayo ku grassroots, tulina okuddayo ku bika, tulina okuddayo ku kinyusi kubanga n'abaana abatumalawo era badda mu bika. Omusajja yakulembera omulimu ogwakagala okutabula ekika kya Namuŋŋoona ekyakajabwango alina wano London munalwanda ne bakola olugezigezi ne bawuteeka ku Kajabwongo atali Muganda kubanga Kajabwongo yali azadde omwana mu munalwanda naye lwe bamusumika we bati omwana lwe yagwa eddalu. Amaanyi ga Buganda gakyaliwo naye ffe tubadde tukyagaanyi okuzuukuka. Muganda wange Mutabaazi nga tukomekereza programu yaffe ey'olwaleero abakiise mwenna mbalaba mu kyati mwebale kukiika n'abawuliriza bonna, naye tuyigamu ki ku bulumi bwe tulina ku nsi yaffe Buganda ng'abaana basaddaakwa, Abaganda abaliyambye ensi yaffe Buganda battibwa, baguumaazibwa, basonyiwazibwa, bali mu nkola engwira. Naye ffe tulina okugenda mu maaso n'omulimu, abategeera bajja gweyungako nga tetukase muntu yenna, naye ekiseera kijja kutuuka nga weekaka wekka ogoberera amazima we gali. Ffe omugwa gwe tusiga kino ekintu tukyebazayi Mukama Katonda ne tugamba senga mu ntalo ziri zonna ezibaddewo ez'emabega kyaliwo, osanga ate kyalyongedde okuyamba, naye ate ku luno Mukama era Katonda wakireetedde kigenda kutuyamba ng'ababirabyeko ate tuleme kubuza bannaffe kubatwala mu makubo masobo. Naye nga neebaza nnyo abateesa bonna abakubye ku Skype, abakubye amasimu, ebigambo entegeera bannange, entegeera tulina okwayo nnyo oba okusaba ennyo Mukama Katonda bwe tuba tuwuliriza ebigambo bino, tuleme kubeera nti tubyesigaza ffekka, tubitegeere naye ate tubyagalize ne bannaffe bibatuukeko. Bannakatanza, Bakajoba, babbose eri mu byalo abalinawo obunaaka nga tasobola kujja ku intaneti, naye tusaze tutya okuwulira ebigambo byo. Tukoze tutya awulira ebigambo bya njuki, tukoze tutya awulira ebigambo bya kaggwa, tukoze tutya awulira ebigambo by'omulongo, tukoze tutya awulira ebigambo by'omuntu gy'abateesa. Kyekyo ekintu tulina okusooka okukitambuza, okiteekamu amaanyi. Twakitandika dda, tukitambuza, naye gwe wooli atannaba kubaako ky'ogamba weebuuze nti ekintu ekyo mukikola mutya nange nsobole okukisiposinga, kubanga mulimu ebiteeso ebirungi
mulimu ekiteeso ekyebika, mulimu ebiteeso ebyekirayiro abantu kiki kyogoberera, kirimu ebiteeso bino birimu ebiteeso ebyomuntu okumanya nti bwe mba nga ndi munnansi nsobola okufulumya mu nsi, teriyo musango gunkwata nga nkolabye oli mulabe wa nsi yange. Byebyo byonna tulina obikola, tulina obitegeeza abantu kubanga mu nsi gye tuli weebiri. Wano kabakuwa obutuuze n'ogwa mu tteeka bakufulumya nga tebatuuya nyina kutuuyana. Ebyo byonna abantu balina mu butuuza demokolasi naye nga tebamanyi babbira mu bubbizi na kutta bantu. Naye nga Abaganda mu Buganda tulina demokolasi waffe. Ebigambo bino tuba tutandise obyogera ate tubanga abatandise naye katumalirize kubanga essaawa zino ziweddeyo. Buganda tebwasabwa galawo pulogulaamu yaffe y'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale. Ssaabasajja awangaale Nantasibwa Muge, tukomekereza omulamwa gwaffe ogwaleero. Basemeramu ne bannamiramu awe batugambidde tutunuulire Buganda wakati mu masalambwa nga bajjajjaffe bwe baleeta engero ne batugamba nti akanyiga akakwata embwa omuyizi takamanya, ne batugamba nti embwa enjizzi ezaala enkolya. Tuweeyo nnyo okulaba nga laadiyo eno etambula, tuweeyo nnyo okulaba nga twongera omulamwa guno ogw'abazzukulu abeegattira mu nsi yonna, ogw'abambowa, okulaba nti tusooke tusomese abantu baffe nga tonnabagamba tyakulwanira nsalo ezitakwatako z'abakyoli kubanga oli profesa. Twegendereze abantu abanyaga ssente, abatusijjamu ssente, abatusikamu ssente nga Katikkiro bwe yajja kuno n'atugamba, kubanga abo basuubuzi. Nkola ya laadiyo yaffe okumaliriza n'essaala. Ayi Mukama Katonda wa Buganda, tusaba otuwonye omubano gw'abatujju mwe baagalira okutukuumira mu kigumaza ky'obwongo, otusobozesa okuzzaawo Obuganda, okubuwonya abaagala obbumalawo. Tuzzeewo Buganda buli obuwooma nga entivuma, Obuganda obukulukuta omubisi gw'enjuki n'ogw'amabidde, Obuganda obukulukuta amafuta, Obuganda Mukama Katonda mazima tebugenda kuggwaawo. Ne Mukama Katonda tulaajana oteremu obwangu mu kwetakkuluzaako amasalambwa gano, kubanga Katonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Bweza amiina weewaawo ffe abambowa ba Buganda ne tweyala mu maaso ga Kabaka ne tugamba nti w'olisimba evviivi wetulise n'amazzi ne tuganywa. Ayi Ssaabasajja owangaale egundegunde n'Obuganda bufune obutongole bwabwo n'ebika bya Buganda
biddemu okuggumira, kubanga butubireka butabiggumiza ffe ffennyini, omulabe yeetegese okubiyingiramu, omulabe yeetegese okubikozesa. Muganda wange Mutabaazi, abatuwuliriza mwenna tukomekereza, ate tujja kuddamu tuwuliziganye nate ku Lwomukaaga mu Amerika, ku Sunday wano e London, nga tubatuusaako era pulogulaamu zaffe n'okubeera nti tweyoza ku bwongo, okumanya wa gye tulaga, okukuba ettaala n'okwejjukanya ebyaliwo emabega, tubigereegeranye n'ebituliwo kaakati, tubisalire amagezi, tulabe nga twejja